abakulu b'amasomero ga senior bali batandise okusunsa mu bayizi bebeetaaga okuyingira mu masomero gaabwe. Bw'ogeraganya n'omwaka oguwedde amasomero agamu galinyisiza obubonero kwe gagenda okuyingiriza abayizi ate amalala ne gassa ku bubonero kwe gagenda okutwalira abayizi abamu. Bw'abadde aggulawo olusiisira lw'okusunsula abayizi olugenda okumala ennaku 2 nga luyinda, Minisita omubeezi avunanyizibwa ku byenjigiriza ebisookako Rosemary Nansubuga Sseninde alabudde amasomero obutagezaako kwongeza bisale by'amasomero nga bayingiza abayizi. Aga primary, kabeera aga secondary, kabeera aga technical institutions, essomero lyonna lisobola okukula. Terikula na nsimbi kyokka. It is not only about money. Sente zokka size zisobola okufuula essomero eryo eddungi. Ku baana abasukka 56,000 abayita ebibuuzo bya primary, amasomero g'obwannannyini gaakutwalako 23,700. Omutwalo gumu 638 bagenda ku matendekero g'emikono ate abaana 29,916 bakuwa ebifo mu masomo ga gavumenti. Mwana bebagenda okgenda mu masomero gaffe aga gavumenti naye nga tegali mu USE. Kakati abaana omutwalo gumu nga mu 1,308 bebagenda mu matendekero gaffe ag'ebyemikono. Kakati abaana abalala emitwalo 23,700 bebo abagenda okgenda mu masomero gaffe amalala aga private. Okusinza ku bubonero amasomero agamu ke gatwalidde abaana omuwundi guno agamu galinyisizza obubonero nga JSS abawala babatwalira ku bubonero 6 n'abalenzi ate Ntale High School abayizi bonna bakuyingira ku bubonero 6 awaledi etwalidde ku bubonero 8 eri abaana bonna so nga ne Nabisunsa Girls etwalidde ku bubonero 6. Minisita Sseninde agamba nti ennongosereza yakolebwa mu masomo agasomesebwa eri abayizi egenda kutandika mu lusoma luno era bamaze dda okubangula abasomesa ku biki ebirina okusomesebwa. Era nga we twogerera babadde mu kusomesa n'okutendeka n'okuteekateeka abasomesa ab'emitendera gyonna okulaba nga basobola okubeera abeetegefu okuteeka mu nkola curriculum eno. Kire Benson Commissioner atula kakiiko akasunsula abayizi mu kwogerako naye ategeeza nti wadde waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa mu biki ebirina okusomesebwa tekitegeeza nti byonna ebibadde bisomesebwa mu kusomesa abayizi bigenda kusuulibwa. Textbooks in the schools are going to be thrown away. If you are going to study physics, if you are going to study chemistry, if you are going to study biology, the issues are still in those textbooks, except that the new textbook being written is just written to guide and follow the new methodology of teaching. Abamu ku bakulira amasomero ag'enjawulo batutegeeza nga basazeewo okwongeza obubonero nga kivudde ku bayizi abeeyongedde okukola obulungi bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Okusinziira ku minisitule y'ebyenjigiriza, buli musomesa ali ku ddaala lya primary alina okusomesa abaana abatasukka 53 ate ali ku ddaala lya senior alina okusomesa abaana 6 wabula enfunda nnyingi amasomero ddala ga gavumenti osanga abaana basukka mu 100 nga basomesebwa omusomesa omu ekyongedde okuviirako abayizi okugwa. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulu.